Yagaliza munno okuswala naawe bajja kukola ki? Kinenga John yasoose. Naye kakati kyembadde nteesa kiki bwe tuyimirira ffenna mu kusaba ne tusabira wamu ffenna Katonda akole ki? Akyuse emitima gyaffe tubeere omuntu ogwo naye bwe tunadda mu kwerumalu tetugenda kumalako na buweereza buno bwe tukola ki bwe tulimu. Nze ekyo kyembadde nteesa bannange. Bwembadde nsaba kiki tumusabire nga naffe bwe twesabira. John ye mukulembeze waffe wadde ebigambo byagenze bikola ki biyitingana naye nsabe tusigale nga tumuwa ekitiibwa nga ki leka tuleme kumuyisaamu maaso nti yakoze bw'ati oyo takyali mukulembeze waffe. Teri bukulembeze butava eri Katonda era Katonda agenda omutwesigisa ng'alina ensonga lwaki. Kaakati mbadde mbasaba ffenna tuyimirire wamu naye tumuteekemu ki tumuwa ekitiibwa ng'omukulembeze waffe. Kati nno bannange ekyo kye mbadde nsaba. Kale bannange nze mbadde nsaba tusabeko wamu ffenna Katonda ffenna akole ki atukyuse. Nze sister Peace ebyo bye mutandise byammwe nze Katonda njagala aswaze John n'ebintu byammwe mbivudde. Ajja kukyusa kasali baatu asoose ye olina omutima ogw'ejjinja. Kale katusabe Mukama tukwebaza olw'otukumira mu buweereza tukwebaza olw'obulamu bwaffe. Kati nno Mukama ensonga ezo tuziwulidde naye Mukama nsabye okyusa abantu bonna abali mu kanisa. Omazeemu nnyo amaanyi naawe. Sister Peace nagamba mbu tusabe nkugamba tusabire John Katonda amuswaze bw'ogaana. Olina omulaga nti osaba naye nga si byolinaako. Kyokka kati nkugamba waneno jjukira Andrew bwe yakwegaana n'ofukamirira ka John Sebo amabiivi abiri. Ate onzijukiza olwo olunaku. Nkugamba Sister Peace akugambye mbu nno tusabe era tumanya John akyuke konze tusabe Katonda amuswaze n'ogaana kyokka nga no bulijjo olaga oli ku sayidi yange. Tobimanyi olina okwebikkako n'olaga nti muli mwoyo omu. Ne bannange Sister Brenda jjukiramu wali eri John bwe bakugamba mbu omufukamirire naawe nafukamira nga Andrew akwegaana. Tonzijukiza lunaku olwo naye ndujjukira njagala kaaba. Naye nkubuulire tulina omuwalana ate n'ekirala tulina osala amagezi gonna tugenda wa Pastor Sandra okitegedde tumale omumedda tumunyike mu kizigo ekijja singako oze ku sayidi yange yinga lwaki gwe tugenda walano bajja kakwata. Sister Peace Wanje kulikayo mu mission navuddeyo brother bannange wandika wano naye nange mutwadde ekitambuza nga bavuga nti abavubuka bamanyi mbategeera tubeeraawo bama batawulira bama ab'emputu naye byonna tukola ki naye bwe bali kubeera mu gumiikiriza tubaawo mission ebadde eta gye mubadde mission tegenze bubi munnange Musumba yabuulidde ekitiibwa kya Katonda ne kirabisibwa kale kugamba twaweebwa omukisa. Amiina. Kaakati nno nange bw'okomeddewo nga Musumba yatuwa mission tewaliiwo nampa assignment n'angamba ayagala abavubuka bonna mu meeting alaga tusisinkana. Wamma yabadde abimpikiddemu naye yaŋŋambye nti nja kubuuza ku ebikola ki ebisingawo. Kati nno yampita n'angamba abavubuka bonna abaagala abaweereza abavubuka bonna abagala mu meeting agenda tulina kuruse gye tugendako. Kaakati gweno wojjidira nga ndi mukuba kubiza abavubuka bakola ki babeerewo mu meeting kuba tugamba olwokusatu ku ssaawa 9 yes n'agamba ayagala abavubuka bonna atu meeting naye kati mbadde nga nabye nawandika we nayagala abavubuka bano buli omu kyanaakola kati nga njagala Sister Anne oyo abeere ndowooza kubaaniriza awo abagenyi nga manyi kukubaawo nga tubayingira enaku zino muna ebyandwadde muno bimanyi twetaagawo omuntu abeera awe kati ne nga njagala Sister Nakuyo oyo ndowooza n'abeera ku bakebezi akole ku kyabakebezi. Kaakati ate Sister Fiona ndowooza oyo y'anaabagabira abantu zitaaga awo akwasaganya ebyo naye ekyembadde mbuuza akulira okusaba ye obadde wamulonze omanyi kyesaalowoozezaako nno naye yakulira okusaba namwerabiridde nemutwe kataliimu naye nkubuli ekyokusaba nsonga nkulu nnyo ekyokusaba kino
twandifunye omuntu agenda okukola ki sister mnyawo ayinza otuyamba awo nze mwennyini ekyo nsobola okikolako ate naawe mwennyini nsobola okikolako kati ekyokujja kikwasaganya ekyokusaba bwekiri omanyi muno tubeera naawe kitambula bulungi nze goni manyi gange ate wetubeera wamu kasita tugattako essaala nga buli kimu kiwedde teri kiyinza gaana nze mmanyi buli saala gye tusaba katonda ate okimanyi ne musumba atwesiga bwekiri mukama akuume amina sister peace mwebale okuyimbira mulimu gwa mukama waffe yesu bannaye nsanyusa okubalaba ndi musanyufu nnyo okubalabako olunaku olwaleero bannange mu kaseera kano nga tunaba kweyongerayo tusooke twandize sister peace bannaye peace tukuyozaayoza n'essanyu eringi mu mukama waffe yesu mukama yibale batambuza bulungi nzikiriza nti gye mwagenda omulimu gwali mulungi nnyo weewaawo si bwe kiri bannaye mukama yeebazibwa olw'ekyo tukkiriza nti mukama bannange akola omulimu era tukuze bulungi tuzze olwaleero twetereeze tweddaabuluze si bwe kiri tuzze tukole ki tuzze tukole ki omuntu yenna ng'alina olutalo ne munne tewali genda mu maaso omuntu yenna ng'alina obutakwatagana ng'alina oluyombo ne bayibuli etugamba bulungi nnyo bw'obanga ogenda okwayo saddaaka naye n'obanga olina olese muganda wo nga temukwataganye egamba sooka oteekaawo kyobadde ogenda okwayo oddeyo eka omale okuteera si bwe kiri naffe tuzze twetereeze olunaku olwaleero era bayibuli etugambye mu Yakobo nya nti entalo ziva wa mu mmwe n'okuyomba era netugamba mu Yakobo 4:17 omuntu amanyi ekibi omuntu amanyi obulungi n'atabukola kyekibi eri omuntu oyo kambabuuze abooluganda ani atamanyi nti okuyomba kibi ani atamanyi nti okwaza kibi ani atamanyi nti obubbi n'obujeemu n'obutawola kibi ekyo kyomanyi munda mu gwe nti kibi tekigenda okusasisa omusango mu maaso ga Katonda anaakola omulimu ateeka kuba nga ali bumu nga tulina enkolagana nga tuzimbagana ensobi woogiraba ku muno sigenda kunyira yalaasa ogibulire gundi nedde tebukyakola bw'olaba ensobi ku muno ng'akoze ensobi mubuulire oba musabire oba gambako gwe kikwatako nga gwe omutidde okwogera naye naye bino ogenda ogumbi olabe gundi ogambe gundi omuntu atuuke n'okudduuka mu kanisa si birungi mukama ffe yeebazibwe era tunakola ekyo tugenda kukola omulimu ne Katonda gy'oli ne Katonda gy'ali agenda tusiima era agenda kusiima omulimu gwaffe gube nga gwa ttendo mu maaso ge mukama yeebazibwe nnyo tulina mission ate gye tugenda okugendamu mission eno nkulu ng'eri gye bavaamu sister peace nino mugitwale nga nkulu nnyo muwulira musumba era mission eno nali nayogerako ne John ne mukwasa obuvunaanyizibwa ku bifo ebyenjawulo era ebifo ebyenjawulo kwaliko department y'abayimbi kwaliko department y'abazinyi kwaliko department y'abebyuma kwaliko department y'entambula ne bako department ya fairway ebyokulya kankati mwanyi naffe nga wakomyewo peace agenda kwegatta ku Brother John balabe ng'ekintu bakikola bulungi mukama yeebazibwe bwe banaamala okukikola obulungi nga bateekateeka nammwe buli gwe bagamba yenna nti kola kino tofuuka kiwaji muwulira peace ne John bwakugamba nti kola wano beera mu kino kola kino tofuuka kiwaji gyali gondera abantu abo bw'oyinza okuba nga tondabye nze nawe obentumye ababaka bakiikiridde nze mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe tugenda mu lukunga ate tugenda kukola n'omulimu n'amaanyi mu mukama afaani kati mu butalya budde obuyinza bwonna nziramu
obuyinza bwonna mbukwasiza ne Starpeace mugende mukole omulimu. Naye musumba nedda. Era John ono gyendi gwe bakwata nga ani omwenge nesigala tebakulabako. Bate munesonyiwa. Sisa Ana bate munvaako. Ani omwenge era gwe wadde atukulire. Ne bannange bate munesonyiwa bate munvaako. John nawe nze wadde mpadde ekifo ekyokugaba emmere njagala naye gwe sikwagala. Sokoliddewo kati Buli kimu John naye ate John weekaza olina mu kuyomba ssebo oyomba. Laba emimu egyo gifaanana sisigala mwerere. Nze John yantama. Mukwano tukwebaza webale kulaba Awakening Films. Tugenda kubakolera films endala nyingi nnyo ezinyuma. Jukira filimu zino tuzikola olw'okugulumiza obwakabaka bwa Katonda n'okugolokosa abantu baddeyo bafune okwagala kwa Kristo munda mitima gyabwe. Kati tubadde tukusaba otukolere ekyomuwendo osubscribinge ku channel yaffe, ate bw'omala okubirizeyo abantu abalala lwakiri 5 oba 10 oba 2 basobole okusubscribinga ku channel yaffe. Kigenda kutuyamba okwongerayo guno mulimu mu maaso tugutwale ku level endala olwo Kristo agulumizibwe. Tuchakolera filimu endala nyingi nnyo ezinyuma, n'olwekyo subscribinga ku channel yaffe ojja kubeera ng'ofuna buli filimu yonna gye tuteekayo. Mukama kuwa omukisa, Mukama kole bulungi.